oteekwa okunoonyaayo gwe ng'omwana w'obuwala mukwano gwo ayina ku birowoozo ebyefaananyiriza n'ebya maama wo naye nga muto. Ye muto naye ebirowoozo bye bw'oba obiraba bw'owuliriza by'ayogera ne maama by'ayogera, maama agamba weekuume, n'ono muto muno naye agamba twekuume. Kuba Katonda omuli aba twekuume. Tetukkiriza balenzi kutujooga, tetukkiriza balenzi kutumanyiira, tetwonoona future yaffe. Kubanga maama ayina nti ye muntu ayagaliza muwala we, tayinza mwagaliza kibi n'akamu n'akatono. So omukwano gwe tunoonya kulina okuba n'embala eyo. Gukwagalizanga maama we bye yandikwagaliza. Nkugambye ateekwa okuba nga omukwano gw'ono gw'olonda omwana w'obuwala alinamu ttooko ya maama naye nga mwenkana, naye content agijja mu maama we. Twogera kati ku muntu nga be nagambye nti ng'alina omukisa nga maama we waali, ate nga ne maama we ali available ku lw'omwana we. Kati ng'ebigambo byajja mu maama abiteeka ku levo ye n'abinyumya naawe n'owulira nga waliwo progress kubanga